and Alex Kyobe olwekisa ekyokumanya nze ate nange n'omanyisa eri Kristo bwe nasenga era ne mwagala. Njagala okwebaza omubuulizi waffe taata mubuulizi Kalanzi ne maama. Mukama yeebazibwe. Mukama akibabalire kyonna kye mukola ku kkanisa eno. N'abakristaayo bonna nsanyuse okubalaba. Nyumiddwa nnyo ebadde wano kubanga this is my first time to be in this place and I felt very, very happy. Nga mpulira okusinza okw'omuggundu, okusaba okw'omuggundu, kwegamba Mukama nkoze bulungi. Ekigambo kyaffe olwaleero ekituleese wano, mpulidde ebigambo bingi ebyogeddwa mu buulizi. Era ekigambo ekisinga obukulu kyasinze okwogerako tuzze okwebaza Mukama. Kyokka ate era mu kwebaza Mukama mwe muli okukungula amakungula gaffe, si bwe kiri? Ekigambo ky'okukungula abooluganda kye tubadde tubuulirwa ssabbiiti zonna nkibwa mu makanisa gaffe yonna. Era enjiri eno ng'ejja ng'ekubuulirwa oba ng'ebuulirwa nze ng'ebuulirwa ggwe, bingi by'oggyeemu. Era bingi by'ogamba nti nze nja kukola bwe nti. Kakati nze olwaleero njagala kwongerako bwongezi ku by'ozookola ki? Ku by'ozoowulira. Oba ku bye bazze bakubuulirako, oba ku by'ozoosoma. Ekigambo amakungula abooluganda bw'otuula n'okifumiitiriza bw'okitegeera otya? Era bwe bakubuulira enjiri y'amakungula eringanga ekola amakulu ku bulamu bwo. Bwe bakubuulira ekigambo ky'okwebaza kikola amakulu eri obulamu bwo owooluganda. Nze kikola amakulu. Era ddali bw'ayogedde nti tugenda kwebaza waliwo amakungula mugambiddewo baaba leero tondeka. Kubanga kikola ki? Kikola amakulu eri obulamu bwange. Abooluganda nga bwe tulowooza ku bintu by'ensi ebikulu, ekigambo ky'okwebaza kigambo kikulu nnyo nnyo erifa abakristaayo. Era ekigambo kino abooluganda nze nkirabanga lwe lunaku oba zembe lwe mwezi gwe tujja ne tulaga okwagala kwaffe eri Katonda. How to show love to your Lord. Fe abakyala bw'obanga tumwanibwa obanga batwogereza abaami engeri y'okulaga akabonero akalaga nti onsiimye era onjagadde era ndi munno, waliwo okulaga obuntu bw'okola oba okwebaza. Mubuulizi Kalanzi atugambye nti omukyala yakola ka birthday n'ajja ne yeebaza n'alaka ng'ayagala alage mwami wange nkwagala, ate n'akolera ddala ebyo mubuulizi byakola ki? Byasiima. Kakati olunaku olwaleero abooluganda tuzze okulaga okwagala kwaffe eri Katonda waffe. Buuza aliwawo oyagala otya Katonda y'omulaga otya okwagala? Kamubuuze olaga otya Katonda okwagala? Era ekituleese wano abooluganda tuzze kulaga that we love our Lord. Tumwagala, tumufiiringa, tumuwulira, tuwulira nga atujijiira. Omuntu gw'oyagala akujijiira. Omuwulira mu maki? Mu mawuggwe. Abalala bagamba nti bayimba bano ennyimba balebeka nti gutujja. Kati olunaku lwaleero tuzze okulaga Katonda engeri omutima gwaffe gye gutujja eriye. Simanyi gwe ogubwo gutujja gutya. Olunaku olwaleero lwe tuzze okulaga ensonga endala, our spiritual growth. Lw'ogenda okulaga obukulu bwo mu kukkiriza kwo. Teri ngeri gy'ogenda kulaga abantu engeri gy'otegeera Katonda kusukkuluma kubala okuleka nga weebazisa Katonda. Era nawe kennyini ogenda kutuula ogambe nti Katonda gwe nsinza amazima mpulira nga nkuse mu kumukkiriza. Eyawanga 1000 nga mpa 2, eyawanga 2 nga ntandise okuwa 5, eyawanga 5 nga ndaba ntandise kuwa ebizimbe, eyawanga ebizimbe kakati mpa poloti, ndaga nti nkula mu bigambo by'ensimbi, n'enkula mu kutegeera, n'enkula mu kumanya Katonda. Awo ne ndyoka muwa nga bwe kinwanidde. Kyekituleese olwaleero ge makungula kwe kwebaza owooluganda. Era omuntu atakula mu mwoyo bamala kunnyonnyola nnyo lwaki wazze. N'osooka n'omubiitabita n'omubulira ebigambo n'omunnyonnyola bannange. Bw'aba kuze mu mwoyo tebamala kutunnyonnyola nnyo. Okola buki? Mpulidde Abakatuliki ne neebaza Katonda, mpulidde Abasiraamu assalaamu aleikum ne weebaza Katonda nti omuntu azze kubanga yakula mu kutegeera tali ku ddiini amanyi nti asinza ani? Asinza Katonda. Kyekituleese wano abooluganda
kulaga katonda nti tukuza muki mu mwoyo. Bw'oba tonnakula era ojja kulaba mu mpaayo yo. Mukama yeebazibwe. Olunaku olwaleero ekituleese tuzze okugamba Mukama waffe nti thank you Lord, weebale, weebale. Nze mmanyi gye wanzija, nze mmanyi natoolo gye nnava, era kubanga mmanyi gye nnava ne wampisiza ne wantuusiza, y'ensonga lwaki nsobola okuyimirira wano ne muyimbira sifaayo ne neebaza. Abooluganda ebiseera ebisinga tetutunudde wa gye tuva, tetutunudde wa bwe tuyise, tetutunudde wa bwe tutuuse, ne tulyoka tutafuna maanyi geebaza Katonda. Naye ffe abamanyi gye tuvudde, bannanga tulina gye nvudde waffe. Nga bwe tumuteeka ku mmeeza wano bagamba oyo mukyala w'omusumba, tulina gye nvudde waffe. Nga bw'otandika oyo mwami Kalanzi n'ababuulira gy'ayise ogamba Yesu yamutegeera atya. Abooluganda, ekituleese wano tuzze okugamba Mukama weebale, weebale, weebale Katonda waffe. Kaakati gwe weebaza ki? Ekisooka olina obulamu, abalala bagenzi, naye gwe okyali ki? Okyali bulamu. Ekituleese abooluganda ekirala ensonga endala, it is to show that we have that God and we are saved. Tuyina salvation. Twebaza ku lw'omwana Yesu Kristo eyava mu ggulu n'azaala omwana w'omu Yesu bw'ati nakakozi afiirire gwe omwonoonyi. Ensonga eyo abooluganda tugyebaliza Katonda, kikubireko ne mu ngalo, kubanga senga tetwamanya Katonda. Bannanga senga tuliriddawa, lowooza mu bwenzi eyo giwali, lowoozako mu bubbi, lowoozako mu bukumpanya, lowoozako mu mizizo emibi gyonna egyadda giwaliko. Naye senga teyali Yesu. Ekisa ekyo tujja ne twebaza olw'ekisa. Nze mmanyi okwebaza nga neebaza olw'ekisanze okuyitibwa mukyala wa mwami Kyobe. Ekyo kisa. Nga neebaza Katonda okubeera nga ninayo ka bizinesi kange akayingiza ebbiri. Ekyo kisa. Senga saamanya Kristo ne mumanya ne mutegeera sandibadde n'ekyo kisa, kubanga oli wano. Waliwo abalala twogera enjiri essaawa zino ng'agamba ekkanisa yiye eyingidde n'ayingira mu nnyumba tayagala kukola ki? Ekisa ekyo tuzze okukyebaliza. Ebiseera ebisinga twerabira okukola ki? Okwebaza. Ebiseera ebisinga twerabira okugamba Mukama waffe nti senga tewajja ku nsi twandibadde tutya. Ekirala abooluganda, lwaki tuzze wano? Nze kye ndowooza tuzze okweraga. Tuzze kukola ki? Kweraga. Show off. Waliwo abagagga, waliwo abantu abalina akasente kaabwe, balina wabatuuka ne bakuŋŋaanako ne bagamba katuwerage. Olina mmeka? Najjayo si. Olina ki? Najjayo ki? Mumanyikira abeeso. Kakati ffe bamanyi Kristo olwaleero tuzze oleeta embuzi zaffe nga tweraga, tuzze oleeta enkoko zaffe nga tweraga, tuzze oleeta amatooke gaffe nga tweraga, tuzze okuleeta bannanga olwaleero lwaki? Lwakweraga. Kakati Amakungula y'engeri emu gye tusobola okuleeta ne tugamba Yesu tuzze twerageko mu ki? Mu maaso go. Olw'ebyo by'ompadde, olw'ebirungi by'okoze otya? Byonteresezza, kubanga byonna si ki? Si byange, bibyo. Era Omukatuliki n'abuyimba, nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange nsiima, nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange nsiima, neera nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange nsiima, nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange abaana nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange, omwami nze nnyinza ntya obuteebaza by'ompadde Mukama wange. Kyekikuleese wano kwebaza ki? Kwebaza Mukama. Era tusomeko ku kyamateeka essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'ekkumi bagamba batya. Taata mubuulizi tusomerewo mangu nga tutambula obudde bulemu otukwata. Ekyamateeka 6:12 wagamba watya abooluganda? Ekyamateeka ekyokubiri ssuula 6 olunyiriri 12 gyava mu bwongo obuzibu. Ekyamateeka Mukama yeebazibwe. Amiina. Weekomeraawo. Ne ndyoka neekuuma okukola ki?
obuteerabira Mukama eyanjija mu nsi eyawa eya Misiri. Muyina Misiri gye mwava naye temukkiriza. Abamu tetukkiriza. Naye omuntu bw'otakkiriza Misiri gye yakujja togenda kwebaza Katonda. Bw'otajjukira Misiri gye wayitamu nga mulya lumonde eyo ewammwe tojja kwebaza Katonda. Bw'otajjukira Misiri we wasulanga nga tolina wooteeka luba tojja kwebaza Katonda. Bw'otajjukira oyo Misiri gwe wayitamu ng'onoonya ku nguudo ani anantwala ani anampasa togenda kwebaza ani? Jjukira Misiri gwe wayitamu. Twala akaseera olwaleero ojjukire ku Misiri gwe wayitamu. Ojja kukungula. Ojja kwebaza Katonda. Ojja kumugamba nti Mukama wange nga nsimbye. N'olonda ebisirusiru ebiringanganze n'otuuza n'abakungu abalina amagezi. N'olonda ekisirusiru ekiringanganze n'onyimiriza mu bakungu abasoma ebitabo byabwe babuulira ebigambo eby'amagezi. Oyo si Misiri gye yanjija. Ne tujja ne twebaza ani? Mukama. Era abooluganda olwaleero tuzze okunona ebintu ebi mu kkanisa wano. Gamba tuzze okunona ebintu bika? Mu kkanisa ki? Ekisooka tuzze okunona omukisa. Tuzze okukola ki? Amakungula y'engeri y'okuyoola omukisa ogukatiddwa ogusukuliddwa ogw'omuyiika Katonda n'alyoka akubulesinga. N'olyoka oddayo ewaka ng'ente ezo zingonga bwomi ng'osonga busozi bazirya n'amayumba go ne galyoka galamu. Omukyala n'alyoka anyirira n'ayitira embyuzi ne ziryoka zikola embyuzi ne zizaala obubuzi ne leero ononya mu ki? Mukisa. Era leero atagenda kukungula atagenda kwebaza kubanga olunaku lwalangirwa mubulizi si bwe kigenda. Olwaleero agenda kunona ebintu mu kkanisa bino ebi. Naye ekisoose ngambye eki? Ate ekyokubiri olowooza ononya eki? Ani amanyi ekyokubiri? Ekyokubiri tunonya ekyolowooza. Kikolimu. Tugwakana. Omanyi tetwagala kwogera ku eno twagala kwa kitwala kyange kyonna tubyogera bwangu ekali. Twogera amazima g'enjiri gwe ne weeronderawo ki ky'oyagala. Nsomera mubuulizi essuula y'omukaaga olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Kale tulyoke tugende ku kitundu kye twasomye olunaku lwaleero. Omubuulizi mukaaga alabyewo ng'oyangu nga tugenda. Omubuulizi mukaaga essuula mukaaga olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Mukama yeebazibwe mubikule mangu mbe bamukuzi ba Bayibuli. Zinjaga kukwasaganya wano nsonga. Waliwo alabyewo mubuulizi mukaaga tukimye eki wano tuzze kwebaza. Naye mu kwebaza kwaffe kuno waliwo agenda okuddayo n'omuki n'omukisa. Mubuulizi mukaaga essuula esooka paka ku lwokusatu bagamba wati lunyiriri lusooka lwa kusatu. Kyogere. N'atabulwa. Weekomera awo. Waliwo ekibi ekiri ku nsi, ekibi kinene, ekibi kizitowa, ekibi kiwunya, ekibi kyagambye nti ekibi ekyo omuntu okubeera mu nsi n'akujjuza n'akuwa ebirungi n'akuwa obugagga n'akuwa ekitiibwa n'akuwa abaana n'akuwa embuzi n'akuwa amataka n'akuwa ebizimbe n'akuwa embuzi n'akuwa yonna gy'okolera mwadiweya gye bakukozesa naye n'otagamba Mukama nti lya ku byange byonna n'obyeriira. Ekyo ekibi ekisinga obunene ku nsi bwe mumanyi kutta mumanyi kwenda. Abakazi tetwagalira ddala bintu ebyo. Ekyo kibi n'okutta kitta. Naye agambye nti ekibi ekisinga ku nju mamba kaddemu ekibi waliwo ekibi kyenna omugenyi yabirya komaawo. Era omuntu olabanga essaawa zino waba alina kafunye eryawaamangu ayinza okusobola walete n'abaamaana. Niba omugambi ebyakatonda ga sirina ssente naye ng'ateresa olweggulo alina gy'alaba. N'olaba omuntu nga tayagala Katonda alye ku bibye
naye nga yakujjuza musajja gwe yakujjuza mukazi gwe ebitiibwa by'olimu ebirungi by'olimu amayumba gonna gonna g'olimu ago ne gy'okola ne gy'otambulira ani abikuwa waliwo ekintu ekisinga obulungi ekigambo ky'omukka abooluganda ani akuwa omukka gussa ani akuwa omusi ogwo n'agusengeka n'aleeta omulungi n'atwala omubi tulina carbon dioxide tulina oxygen naye ani ayawula n'olya emmere n'egenda mu lubuto n'etuuka eyo n'etandika okweyawula eno nnungi eno mbi ani abikola n'omaliriza olw'eggulu ng'olina ne gy'olaze eyo ani abikola katonda yakola ebyo abooluganda era tumuwe ku bintu byaffe abiyeeko g'emakungula kwe kwebaza nsomera Matayo gwe tusomye leero ekitundu ngambye leero onoonya ekikolimo oba ki omukisa londamu awo ebintu by'obiwa ku mukama n'alyako oba tobimuwaako kulyako onoonya ekiki oba omuwaako n'alyako onoonya eki biyumisa mukama yeebaza nsomera bwe tusomye Matayo 25:29-3 wagambye wati awo bwe tusomye kyekitundu ky'olunaku Matayo 25 25:29-3 weekomera awo kubanga n'ayina akatonda alikola atya nze kugambye leero olina kyolonye eyolonyekisa akanene koolina bakakwongereko oba n'akamolokoloki koolina nabo bakakoleki amayo tutuuka mu bintu by'okwebaza bino tulina betugamba bwera bakalanzi beebaze baali balabye kabiki abamukyala Kyobe beebaze osuubira mukyala w'omusumba n'obula okwebaza abamukyala gundi beebaze bagundi n'obyejjamu kwegamba ffe tetulina ffe tuli bubi olibeera bubi pakati nga naye ng'olina n'amaanyi agajja n'otulano nze nagenze mu Cancer Institute n'enkaaba amaziga n'ebyokusaba ne bisooka ne binnema abantu bali wali bafa kansa tebasobola kwogera tebasobola kukola ki nowamugamba yasamya akamwako ogambe nti Yesu takyasobola naye gwe weereese bukolokolo amaaso olina ennyindo olina amagulu olina omutima gukola ebibumba bikola n'olyoka ogamba nze sirina kye nina neebazaaki nkugambye leero ogenda va wano ng'olina ebintu ebyo eyiza omukisa oba ekiki eyiza ogenda kwongezebwako oba ogenda kukola ki tuzze kwebaza nakukungula lowooza ku ngeri gy'ozza okukunguliramu katonda wo oleese mukisa oleese akatono koolina nga naawe olaba kiri katono nze dde byaŋŋambye leero makungula amazima mbadde nina engeri gyenzulusa amafu egamba wakiri nange mukama kantwa wakiri akaki akatini ate nga amazima mbadde era ke katini kembadde nina kubanga ffe tukungula mu makanisa ki naye wakiri nange kagende ndabisibweko eri kale kwero sentisi mukama era amanyi lwaki ki kye tukoze akaki naye gwe n'akatini ako koolina toyagala kakuveeko abo kabakole bagagga baatuuka baamala ekonome okukonna kutakula mu mwoyo n'okaba ekonome ng'olya osula bannanga abantu b'e Kampala tulya n'olya ekyenkya ne baleeta empafu ne baleeta sente bazirya otuula mu dduuka ly'omuntu n'atumya ebinyebwa ebyo n'abirya obuugi leeta enkoko ensiki leeta nali ndudde okulaba ku mpafu naye genda mwakeedi zitambula bo bazirya ekonome kubanga tuvuddemu naye ŋŋambye nti leero ova wano ng'olina omukisa oba ki lowooza ku ngeri akatono koolina kooleese lowooza ku kampuni gy'olina gy'oleese okola mu mataffaali otuwa okwebaza oleeta kutamere oli mukyala wamawo ate kati ogambe ate mubulizi akola ate atemuwawo tutuusa okukungula okola mu byapa ate kakati oleesemu magaali kakati awo ne tugattagatta lwaki tuleeta ebyapa abooluganda leero tugenda kuva wano nga tutegere nti amakungula siga kukola ki siga kuzanyiramu
kakati okola mu mata muyina amafaamu bakristaayo naye temukkiriza bwe mutuuka otulambuza jangu ompa omukisa maama sabira kampuni eno naye bw'otuuka okungula tolireeta wadde omusumaali osabira omubisi wange nosabira omubisi sabira obubuzi wange obubuzi bannange bunfaako musumba jangu n'asaba naye tutuuka okungula tewali wadde akabuzi akakaaba wazi mujja musabira ebizimbe netusaba abapangisa abakulu otutuula lwaki omupangisa okulugusa obugambe nkomebazaako katonda oli musasula ki oli muwaki era nze nagamba abantu senga nina ssente senga ndi muzibu kubanga senga ndowooza nnyonona bwonoonyi baabe ze kye bagamba singa nkikola naye sizirina naye nekitono kyennina nze nkyeyagaliramu nze manyi okweyagala era manyi okweyagala manyi n'okwefaako mu butono bwange kubanga manyi nti eyantonda yampa ekisa okubeera kyenkola ki soma revolution maama tuzzeeyo mu byawandiikibwa revolution mpozi yaani okubikkulirwa 3:16 tuva wano nga tutegedde okukungulako kikolimo oba okukungulako mukisa kakati gwe weesootinge bw'oba weerabidde nga birese ku dduuka tumya babireete 3 olunyiriro 16 bw'oba byerabidde ku mobile money genda wali ku mobile money otandika okwetereeza kubanga twagala mukisa mukama yeebaze mukama yeebaze 3:16 komaawo mukama akugambye atya kubanga oli awo obuguma tabuguma tukungule nja kukungulako kale nja kuleetayo kiro ya sukaali emu naye okungula kasooli ensawo mmeka tonyogoga tobuguma kwegamba oli awo otubuzaabuza kakati netugenda netulanga amakungula gaffe twakungudde obukadde 5 bannange tukola nnyo naye olinako obuguma tobuguma oyokya toyokya naye amakungula ogamanyi era buli mwaka okungula naye okungula otya obuluganda okwebaza bwe kutuuka weebaza otya mulina neebaza abakristaayo ngisiima era njagala nnyo kubanga tulya ne tunywa oli najja ne yeebaza wano ku lw'omwana nga baasire gye batunyumiriza najja wano ne yeebaza netutuuka ku ssaawa y'okwebaza wano omusumba n'akwata ekibaawo ne twebaza n'olaba ebbaasa nga tuzibala emabegakawo sibala ssente awo naviirawo ddala abakebezi bakimanyi naye bwe tumala afuta pati n'olwokopita okwebaza ne weebaza abantu batabalirawange ebyokulya ne weebaza abazadde sibajaleetawo abekapiti abawamu nabo bayitabo bakukula n'olwokwebaza batwogere batulu biri byonna n'olikola ki okosikuleebazamu waliwo akuziza akaana ako waliwo akalese nze nina akaana ke nazaala ennaku ezo kapurayizi kange akaana ako nakazaala naye nga mpise mu stress nga mpise mu kunyigirizibwa miscarage ez'amaanyi nendyoka azaala omwana oyo kati nga ntuuka okwebaza nze nga jjanga neebaza abekyalo nze neebaza mukama wano ku lutale gwe neebazanga katonda nakeeranga ku makya bwetamanyi nga nfuna nebbuto lyange naye akangende ku lutale simanyi oba namazi kakati n'omala okuzaala nojja weebaza kuleeteza soda nezigenda biya nezigenda ezaagu nezigenda ono sima ya kapusino ono sima bamba tubisanga ye naye nga wano weerabiddewo wane wali eyakuteekamu omwana oyo n'amulaba n'amanya emyaka n'amanya emyezi n'akakuza kakati weebazizza bantu nze seebaza bantu neebaza yesu mukama yeebaza leero ogenda kuva wano ng'omanyi by'okungula bulijjo okungula kikolimo oba okungula ki weebaza mukisa oba weebaza ki genda osomerawo oluganda bikolwa by'abatume mu 5 olunyiri lwakusatu wagamba watya tusome mangu byakola by'abatume tugenda kuva wano nga tumanyi tuvuddewo nze nagambye nze nonye mukisa simanyi gwoba ononye eki 5 olwokusatu awo
naye Peetero n'agamba nti akujjuliza ki omutima gwo? Akujjuliza naye Peetero n'agamba nti Sitaani akujjuliza ki omutima gwo okuyita Omwoyo Omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? Bweyali eyo teyaliiyo, era bweyamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteeseza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu. Tolimbye Katonda. Kati waliwo wano abali mu kulimba Katonda. Tolimba bantu. Era kati ffe tugafunuulira mbuzi z'olina mu kisibo kyo. Waliwo Katonda amanyi z'olina, embedde z'oleseeyo naye ozze kwebaza n'ettaano zo. Waliwo Katonda amanyi by'olina n'ebisawo ebiri munda by'okwese. Anti gavumenti eno etumanyi etunoonya. Kakati ate bba ate onazitwala kantereke mu nnyumba yange bwensokoolako. Tolimbye ffe, olimbye ani? Olimbye Katonda. Ananiya ono ne mukyala we baamala okukungula, mwana wattu ne beeterekerako. Kakati gwe weeterekedde mmeka? Tugamba tutegeekere Katonda embaga eno tugirangiridde mwami Kalanzi ayimiridde wano bannange mubuulizi bannange kakati gwe waleese naye weeterekeddeko ekisinga obunene. Naye agamba byetukuwa biva gy'oli newankubadde nga bingi bibye. Byetukuwa biva gy'oli newankubadde nga bingi bibyo byonna byetulina birabo by'otuteresa. Akuteresezza buteresa lindako lwali kutwala. Kubanga tulowooza nti byo tulina bwe tutereka mwana wattu tubikuuma. Agamba nti byonna biggwaawo. Temusookanga kunoonya bwakka bw'ensi nakitiibwa olibaawo nga biggwaawo biriggwaawo tiriggwaawo. Nebyo tutereka mu malande waliwo amalande getukola netukolera essiru ne tubatwala mu mpala naye tugenda okukola okukola tubayinatagenda bitwala. Waliwo sabuli erimu tusuubira nga tugeza okufa ntakuba okakka setabanyagenda kumutwala wanawulira mu nda yange omuliro ne gweyongera olwo oli ku kitanda bakabazitwa tebalina bipiri omuliro gweyongera mukyala bamutwala sikyasobola kwebuka omuliro ne gukola ki? Ananiya ne yeeterekera ne mukazi we. Kati gwe omanyi bye weeterekedde leero ogenda kukungula ekikolimo oba okukungula ki? Omukisa. Ddayo bakubira essimu bagambe mbubuzi mu buleeti waali omukyala agamba ku kikolimo. Kakati weetetenkanye weetereze olyoke okole ki? Okungula. Ebiseera ebisinga abasajja akasajja kakutujjula ku mitima ne tugamba kakati abo baawule beetegekera era bali abaawule kasiira tetulina mwana wattu era bye tumutuwa twala ekizikisa abantu obuseera egobe genda bannange kuli temubeeramu fewaffe tubadda ffene ebisobozi. Buli omwayire biki akasajja ne kakunjula ku ki? Ananiya yafuna akasajja kakati mwebiro biteresi akasajja kakugula dda ku mutima buli mwaka okungula ttaano mutwa ebiri esatu oyingiza bukadde kanterekera abaana bange maama bali bamusekendule tereka akuuma obugagga saatamanyanyi agenda kukola ki? Abasiraamu ne balyoka bawa abanaku gwe banaku bameka boolabirira ewaka ewuwo muliwo obwana bubiri busatu bwebwo bwebulya wotamero bwebulya apo bwebulya buli kimu naye n'okwebazako nti apo zino azitwalira abanaku ku kanisa balyeko okwebaza naye nga gwogamba Ananiya ne Safira kabeeterekere tereka. It is okay, it is well, tereka. Bishopu waffe yatereka naye kati amayi gye biri awanguddewo. Era ebiseera bisinga we pretend as if we know that tomorrow. Do you know that tomorrow? Do you know where you're going? Even right now you can get anything. Byoterese n'otakola ki? Kati bireetere Yesu abirye kyekibi ekinene kye twasoose nakyo. Do you know where you're going? Okufa nga kutuli kumpi. Nze netunulidde abasajja bano ab'omuliro abayidde omuliro. Olugendo olwo naffe tetwali tugenda ddadi nga twali tuweza emyaka 10.
mu bufumbo kakati ne bampamu ka outing nange kambanyumizeeko ebyaffe kakati tugenda twali tugenda yita ku luguudo olwo naye ngenda owulira nga bayiridde ku luguudo lwe lumu naffe twalikola ki ebiseera ndowooza naffe twali mu biseera bye twaliise naye nagamba mukama ng'owugula osanga naffe twali tugenda awantu muki ekimotoka nekikola ki nekikwata omuliro naye waliwo katonda akuwugula abooluganda amalogo g'oyitamu ggwe gy'okuuma nze nakolawo kawote waliwo akuwugula kukayala atenyaanyako tomanyi namugogoyokolera naye waliwo akutaddeko ekisa waliwo akutaddeko obumu waliwo ataddewo omuwendo ku lulwe ng'ayagala akukuume akuuma ebibyo abooluganda totuli eno kansanga naye tulinayo naffe ogwaffe eyo tulinayo naye nga temuli naakuuma naye nga katonda akola ki genda waliwo akukola ki waliwo akuuma amalundiro go kati gwoli kampala eno okuba essimu enta zirya ziwoola ziri bulungi olowooza mulalo yazikuuma oluteekamu kasigala ng'atema naye waliwo omukuumi akukuumira kwata ku nte ezo oleetere yesu alye ku nata alye ku nnyama akole omulimu gwe ekkanisa ezimbibwe tulyoke tumanye nti tunonye mukisa oba kikolibwa mukama yeebazibwe awo ntuddewo abulira omugezi mwe muli bagezi tetujja kukola ki tunuulira bizinesi zo tunuulira amakaago tunuulira omukazi abasajja bamanyi okutwe nagamba babadde mukyala wange oyo mwebaze mukama kubanga n'abamulaba be baki baaliyo weebaze mukama olw'oluvubuka olugogoofu lwolira mu makaago weebaze olw'abaana bo bootunuulira abooluganda weebaze toleeta kikajjo toleeta londa ekyo ekikuluma bizinesi yogimanyi mwobojja ekyo ekikuluma ekisuukundiddwa kyowulira nti kisaanira ani katonda maama asomera matayo 13 kiratera okumaliza temwebaka 13 tunonye kiki kikoli oba kiki mukisa nze nnonye mukisa gamba nze nnonye mukisa naye gwonna guliko obuki obukwakulizo mukama atuwa ekisa mukama yeebazibwe wagamba batya matayo 13:3 weekomera awo abamu tuleeta buli obubi naye agambye eŋŋaano yennyini gye twakula ki kakati buli obubi tukole ki bwokya obubi kubweko ku balala kale bulye ku wiiki ng'otambula kale genda bannage katulye buno obudoodo obusigali naye agali aganyirira gw'oba okola ki yeŋŋaano yesu gyakola ki bw'ayagala omukisa noonyanga ekyo ekisaanidde eri mukama noonya ekyo ekikusanyusa oba ogabira gw'oyogala abaluganda onoonya kimusanyusa ng'ono eyawa taito simanya biki baaside yasanyusa mwani kalanzi naye senga yamutwala ku biiki kuzina mazina yandivuddeyo anyuza naye yalondawo kiki ekisanyusa kiki ekisanyusa yesu wo yesu ate kyasinga okusanyukira abooluganda gwe mutima gwo asanyukira omutima gwo kubanga otudde wano omutegeera ng'omumanyi kubanga omuntu amanyi yesu tebamunnyonnyola byamakungula omunnyonnyola katono omutima gw'owulira gutuukiridde eri mukama wo eyakutuma mu nnimiro eyo ennene gy'ogira ensimbi ebitiibwa bannaye abantu nga batuwa ebitiibwa n'olaba ng'oli ayagala kukola batya naye ng'ekitiibwa ekyo waliwo akikutaddemu si ggwe yali asaanira yakusaanyiza buki oba yakusaanyiza busaanyiza lwaki nawe tumusaanyizaako ku kitiibwa kyo n'okimugabirako olwaleero nti amakungula gange guno gabanako ku kitiibwa kyange eky'omusaala guno abantu bafuna emisaala olina gamba I'm getting just 15 million a month and it's just not enough I'm looking for another job nomugamba wa oyo yasaamirirawo naye ng'alaba tekikola ki mukama kati ndamu abaagala omukisa soma ebikolwa by'abato matayo 25:22 fe abaagala omukisa katonda bannange waali bw'osoma 2 Peter ekyokusatu n'ekyokuna nga bw'oloonya wali 2 Peter 3:9 atugamba nti katonda waffe taluddeewo okuwulira ebiragiro bye ate ali redde okubeera ng'awuliriza okwenenya kwaffe
bw'alaba ng'oli mu kikolima w'oluganda bwenenye essaawa zino nkugambye mobile money kuba abali aba mu nnimiro yo bagambye Sande ejja tugenda kukungula abali abapangisa bo bagambye ngenda kukungula omwaka guno ewali adiweyayo mugambe nti leero tukungula mu maanyi abooluganda oba ntegerekeka byabawadde nga bingi ali lwedde okuwuliriza olunaku lwa leero tusomere maama Matayo 25 21 tetusaagala kubamala mu maanyi omukisa weeguli bugulina webale Mukama yeebazibwe abooluganda tubeere abaddu abaki agambye nti omuddu wange n'amugamba nti well done good work thanks for being faithful abasinga tetuli beesigwa kyekizibu kyaffe yesu atuwadde ki atwesigisiza bingi naye tetuli baki tetuli beesigwa mu baami baffe abakyala tulina ensawo y'abakyala eyo tebaamu ssente tetuli beesigwa ebyo bizibu byange ebyekisajja tojja bisobola tetuli beesigwa ne yesu abimanyi byonna byoterese ne byolina ojja okwebaza nokwebaziza mu kisaanira toli muki naye gwe ayagala omukisa olwaleero agambye nti mwana wange nakuwa katono naye kubanga wali mwesigwa ngenda kukola ki ngenda kukwongera ekinene omukisa tugulize bw'osoma Bagalatiya 6:8-9 era agenda n'atugamba nti omwoyo abooluganda bwe tuwaayo n'okwagala ne tuwaayo ensigo tusiga ensigo ey'omwoyo tulyoke tukungula obulamu obukola ki obutagwawo nga tukungula abooluganda tusige ne mu mwoyo gwaffe ebyawandiikibwa okumanya Katonda n'okumutegeera n'okumumanya n'okuba mukwano gwaffe tulyoke tufune obulamu obukola ki obutagwawo nyumirwa nnyo ennaku zino nga babasabira nga mufudde era omwawule bw'atatuuka oba omubulizi n'atabaawo ogwo omulambo gufa ekitiibwa naye ekitiibwa tolina kyofuna ng'oli mu ntaana abalala ne bagamba katumusabire tetulina betukusabira siga kati weebaze kati kola ebikusalira kati teereza Katonda kati mwesigira obulamu obukola ki era ne tuwandiika amabaluwa amalungi awumulire mu kiwummulo eky'omulembe n'ekitangala eky'omwoyo kimwakire aya kijja kubba emiggo kubanga tiwakola nga bakola ki obulamu obutagwawo tubukolerera wa nga tulaga Katonda nga tumwebaza maama wange nsomera Yokaana 4:34 twagala mukisa abooluganda 4:36 Yokaana 4:36 nga tukungula tumanye nti tukungula mukisa tetwagala kululirayo tetwagala kuva mu maaso ga Mukama atujjukiza era abooluganda leero tukole ki twenenye tutereeze tulyoke tutambule naye Yokaana 4:36 wagamba watya olitolabyewo tewali n'omu asoma bayibuli nange nze njagala nnyo nnyumya ebigambo bya bayibuli sinyumya byange 36 ekyo mwawule yakinjigiriza akungula n'akuŋŋaanya ebibala eby'obulamu obutaggwaawo asiga n'akungula basanyukira wamu kakati njiri kyendala gye mwagala essuulawa obuulizi kabaddiremu nga tumaliriza akungula aweebwa empeera n'akuŋŋaanya obulamu obw'obulamu obutaggwaawo asiga n'akungula basanyukira wamu olwaleero tuzze kukola kinkozi kusanyuka kukungula kwebaza kusanyukira wamu naani ne Mukama waffe twazze kulonda kikolimo naye n'ekikolimo tukitegedde kaakati gwe yazzengo zze kusanyukira wamu ne Mukama akuwa omukisa tuleme okuva mu maaso ge twongere okumunoonya twongere okumwagala twongere okukola ebitusaanira tutambule naye tetulyoka tukola kubanga mubuulizi yaŋŋambye
tetukola kubanga tulina okubikola amanya Anglican Church tetulina ffe kyetubaagalako myoyo gyammwe Yesu yekka gwe tubategeeza naye onoobeera otya omukozi omwesigwa ng'olaga Mukama we yakuwa omulimu nti nkungudde obulamu bwange ate nenkungula n'ebyeno bye wakola ki bye wankwasa Mukama yeebazibwe temusookanga kunoonya baami basina olirawo n'ebikwawo Katonda wange omulungi kakanira nnyongera okwebaza webale Katonda waffe okwogera naffe webale manyi nti oyogedde manyi nti waliwo gw'otuuseeko kubanga omwoyo omutukuvu twakkowadde Katonda waffe tetuleka ebigambo bino Katonda wange kituleeta wano tujja kufuna mukisa naye twesange nga tuli mu kikolimo Katonda wange naffe tugambye katukoleko banaatulaba batya nga tetukoze katugende twerageko naye tweraze tutya mu maaso go Katonda waffe otujjukiza ebigambo byo bitusooke tunoonye ggwe n'obwakabaka bwo ebirala bijja twongezebwako Katonda waffe otugambye tubeere abakozi abeesigwa bwe tutabadde beesigwa tusaasire tuzzeemu amaanyi tuzzeemu omwoyo okutegeera n'okumanya abeesi tubawa bingi ne tweraga eri abantu ne tubawa bye tumanyi ne batutegeera tuli baakabi naye mu maaso go ne tuli baakabi Katonda waffe tukomyewo emmeeme zaffe twenenya otutungudde obubi twenenya otuteebazizza bulungi tuwenenya otakoze ebitakusaanyiza kitiibwa kyona bulungi bwona kukuumaana kisa kyona bulungi bwo taata twenenya ng'abaana b'abantu twenenya ng'ekkanisa tuzze okungula Katonda wange naye kungula naffe kyokka leero bwe tutakoze nga bwe kitugwanira naye otuyigirize tulyoke tujjuze ekkanisa yo kubanga agambye by'otuwa biva gy'oli era bibyo Katonda wange kale Katonda waffe yongera okubeera naffe ng'otuyigiriza ebyo by'osiima mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye amen